nga tukyali ku mbeera y'abalaalo okugobwa mu bitundu eby'emambuka ag'eggwanga Uganda. Abalaalo bakaaye n'ab'engulu ne batabuka. Bano abagambibwa okubeera nti balaalo beekumyemu ogutaaka ne bagamba nti ekyakoleddwa kigenda kuleetawo embeera eyaliko mu Rwanda wakati w'omwaka 1994 mpaka omwaka 1997. Mbwe ebijambiya byandirabwako mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'abalaalo okugobwa. Twabagamba ani aleeta abalaalo mu Northern Uganda, baavaawa, baali balundirawa, era emirimu gyabwe baali bagikolerawa. Olunaku lwaleero etteeka mu mawulire erifulumye nga liraga nti abagwira baddembe okubeera n'obwannannyini kwogatta n'okukolera byonna bye baagala ku ttaka lyonna eriri mu ggwanga Uganda. Kyenneewuunya kiri kimu, waliwo omunnayuganda yenna eyali avuddeko wano n'agenda e Rwanda n'agulayo ettaka oba n'abaako ekitundu ky'awamba nga munnayuganda n'awamba ekitundu eky'e Rwanda. Munnyambeko, ndabika okutegeera kwange n'okumanya kutono nnyo mu ebyo. Waliwo omunnayuganda ki eyali avudde wano n'agenda aclaiminge obwannannyini ku kitundu kyonna eky'ettaka mu ggwanga lya Rwanda? Naye ng'ate bo balaga nti baclaiminga obwannannyini ku ttaka eriri mu ggwanga Uganda. Abanothana nno bakaaye ne baluma ogw'engulu ne bagamba nti kino kye balwanirira ttaka lyabwe ery'obujjajja, tebalwanirira ttaka ly'Abanyarwanda wabula balwanirira ttaka lyabwe ery'obujjajja. Kati Abanyarwanda nti bwe bawulira nga kibakakatako nnyo, nga bawulira kibalumye nnyo, bakwate ekkubo bagende e Rwanda balabe oba banaavaayo omunothana yenna ajja okugenda e Rwanda alwanire ettaka eyo gye banaaba boolekedde. Ekirala, abantu bano bayitiridde nnyo okweyita aba Western. Tumanyi bulungi nnyo kabira mmeka okuva mu Western part of Uganda. Tulinayo baganda baffe Abakiga, tulinayo baganda baffe Abatooro, tulinayo baganda baffe Abanyoro, tulinayo baganda baffe Abanyankore, tulinayo baganda baffe abakabira endala nnyingi nnyo. Naye I highly doubt oba Abanyarwanda bali part of the people okuva mu Western Uganda. I highly doubt. Era ebbanga lyonna babadde beerimbikira mu kifaananyi ekyokubeera nti nno Banyankole. Ebbanga lyonna babadde beerimbikira mu kifaananyi ekyokubeera nti balina akakwate ku Bakiga. Ebbanga lyonna babadde beerimbikira mu kifaananyi ekyokubeera nti bo n'Obwakabaka bwa Nkole bali bati. Naye nga munnange bw'obagamba bakunnyonnyola obuvo n'obuddo bwabwe bw'amatankane. Kyekyali tujje ffe abeeyita abalaalo nga bwe kiri in quote, mu abeeyita abalaalo kyekyali bajje mu bitundu ebirimu ettaka eddene. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Western part of Uganda y'emu ku bitundu ebikyalimu amataka. Kyekyabajjeeyo okugenda okwolekera Karamoja eggulu erira ewali dry land. Mwava ewantu ewalungi ewatali wakalu ne mwolekera ewakalu okujjako nga bigendwa byali byakubba ttaka. Kyekyabatwala eyo nga tetunaba nagenda wala. Njagala mukimanye nti ekiri mu kutuuka ku bantu ba Northern Uganda kirina ebitundu ebirala bingi nnyo mwe kikoleddwa. Aba Buganda bakaaba dda, ab'ebugwanjuba ne bakaaba, ab'emmanga nabo ne balaajana ku kiri kuba engulu. Kati gwe olwaleero Munnayuganda atavaayo kubyogerako, naawe kigenda mmala konkona ku mulyango gwo olyoke omanye nti nno ekiri atabaala. Ffenna embeera etunyoola kanywa terina gwegenda kuleka. Bagamba nnyo nti obubbi bw'ettaka buli Munnayuganda victim. Buli Munnayuganda ne bw'oba owangaalira Bulaaya naye ng'olina abantu bo kuno oli victim ku bikolobero ebikolebwa gavumenti ng'obubbi bw'ettaka kye kimu ku biri ku mwanjo. Njagala yita mu bimpipi mbatwaleko ku bimu ku bigambo eby'Abanothana bye boogedde. Obutambi ndabye bungi naye njagadde ndeetaako omukyalo ono annyonnyodde bulungi nti ettaka eryaffe tuli more than ready oddirwanirira. Mwakeerewana dda kuba twayagala dde obbagoba ku ttaka lyaffe. Ebintu by'okkangakanga nti wano wagenda kujjawo genocide olw'okubeera nti abantu boogedde ekituufu ekibaluma tebijja kukola.
ebintu by'okuvaayo ne mugamba nti mmwe mumaliridde era n'okutta mujja kutta ku bitali byammwe, mutte ku bitali byammwe. Muba kubanga kale muli ready okutta ku byammwe, tewali baddewo omuntu yenna yalibagambyeko kuba biri biba byammwe. Naye n'ebitali byammwe, amataka agatali gammwe, ne mugenda ku bitundu by'abannammwe ne mubookera mu mayumba, abaana baabwe ne mubaggalira mu makomera, ne mubba ente, ne mubba endiga, era ne mwewaana ne mugamba nti mujja kuleetawo embeera y'ebijambiya olw'okubeera nti abantu abo babagobye mu kitundu kyammwe ekyabwe. Rather, eyo tejja kubeera mmanya ya nkoko eya buli mwaka. Bwe muba nga mwafuna opportunity mu gy'ekinaana okukola byonna bye mukola without any interruption, ku mulembe guno bannayuganda bamanye eddembe lyabwe ne werikoma. Amateeka kati gaago gafuluma gabawo obwannannyini ku ttaka eritalina lyammwe, kubanga mmwe muli mu kintu. Nabagamba mwamiti baabulwa bakubanga ddala mu Nyankole obugabe bwa Nkole bwali badde ku mwanjo nnyo era bwali badde bwa Naggwano nga bwa kitalo. Naye bwe yali akatuula mu ntebe yalwana nafunye obugabe bwa Nkole abufunyeefunye. Leero omugabe wa Nkole aliwa oba gwe twali badde tuyita kabaka wammwe? Embeera gye muyitamu mwe ng'Abanyankole mwe yeerimbika eyimiridde etya? Kamaloba akatambi kano nkomewo. So what if we find Northerners in Western? What should we do? We also test them. This will bring genocide. Hello, mine is very brief. My name is Betty. I just want to respond to this lady who was speaking on the television. Those who marched to the parliament because the eviction is almost taking place. Because the government said they should pack their cattle and leave Acholi land. Now you are saying you will never leave, you will never go, you have nowhere to go. First of all, where did you come from? Where did you come from? Really? Are you not going anywhere? Okay. Leave alone that. This lady says this is tribalism and they will never go anywhere. And this will cause genocide. Genocide? My dear people, are you hearing these people talking of genocide? Because they did genocide in Rwanda in 1994. They think they are ready because they are well equipped. I'm telling you, these people have guns. These people have everything to fight us. Since they are packing it in the bushes there. They are packing it. They have everything. But my dear, the gun doesn't fight. Your uniform will never fight for you. You don't know which tribe you are playing with. You out of the story. This time you will see the reality. They're just speaking of the genocide, but for us, we are even ready more than you. We are ready, even more than ready, to die for this land, to fight for our land, so that our children should get it. We have our ancestors buried in that land you are playing with. We have everything in the land. All our cattle have gone. All our riches have gone. We are left with that. Only that. And you people, I need to tell you, the people you are seeing, or us who are in the village that you are seeing, you think these are the only Chole. You are wasting your time. We have our people. I'm telling you, we have our people. All over the world, you have our people. Start the war at your own risk. Start your genocide, the one you're telling us at your own risk. We are ready for what you want to do. We are ready to fight for our land. We are ready for everything that you will start. Use the eviction period properly. Pack it. They said it eviction. Is it ammonia or that kind of it? Use this period wisely to go with everything that you have and leave our land. Or you are also even free to use the word genocide you wanted to start well. Use it well. The meeting point is at the Karoma Bridge. Do whatever you want to do.
I know you have your people in the army, you have everything. You have come from Rwanda in big numbers just to fight and to kill us, and then you take over our land. Never will that happen. I'm assuring you that it will never happen. We are more than ready, because we cannot march. If you are to march, tear gas. If you are to talk, arrested. If you are to do what, you will arrest us, as you people have been doing it from time and again. Now, when we are seated like this and seeing you watching at whatever drama you are doing, you think that we cannot fight. You think that we are happy. It is good to stay with someone who talks than to stay with someone who is silent. We are silent watching at you. Now start anything you want to start at your own risk. Period. Balal must go, and you will go, and you will never come back. Don't let me talk what is in my heart. Kati eyo nno video okuva mu Northern Uganda. Nina akatambi kenjagala sharingako nammwe. Engeri gye kiri nti leero weekend. Njagala nnyo okuwa omwaganya baganda bange n'ab'enjiri gye babuulire bune buli wamu. Video eno njagala ogimpeera amatuugo obeeko kyolondamu. Otegeere lwaki olwaleero abantu abatalina bwannannyini ku ggwanga Uganda bakulaga nti b'amaanyi nnyo mu ggwanga lino. Abatali bannayuganda ne bakulaga nti nno baagala baleete eryanyi lyabwe balifugire mu Uganda era baliragire mu Uganda. Naye ng'ate balina ewaabwe gye baali badde bakolera ebintu bino. Njagala ne kino mukimanye ng'abaana ba Uganda. Buli omu kimukakatako kwoba ng'owangaalira wano okumanya eddembe lye werikoma. Nina omuyimbi gwe mbadde ndaba, oba Kamale Nabba akatambi ka muyimbi oyo. Byonna abyogedde. Agambye nti tekikwetaaga gambibwako ku mbeera eri mu Uganda ogyogerako. Kuba embeera yeeraga yokka. Oba ogyogeddeko oba tojogeddeko egenda kulumba gy'oli mu buli ngeri. Obeere victim olw'embeera eri mu ggwanga lino. Mwabagamba nti bikwata kufa aboogera. Ntera nnyo bagamba obubenje bubugwa buboola nti ono wanupu ono w'NRM. Era nembalambulula nembagamba nti wabeerawo obubbi. Gwe bagenda okubba tebagenda kumanya oba wanupu oba w'NRM. Ababbi bo batunuulira byanfuna. Ebbula ly'emirimu lye livaako abavubuka okukola ebintu ebitanyuma, omuli obubbi, okwenyigira mu butemu, okugulirirwa gavumenti ne bakola ebifujjo ku bannaabwe. Bbula lya mirimu. Ate nga gavumenti yennyini yerireetera okulinnya ebbula ly'emirimu. Buli Munnayuganda victim. Kati okwerwanako okwejja mu nvuba. Ne bagamba we twatuuka tuli nkoko ya mutamiivu olukya lwe tubala. Mu kubeera nti tuli nkoko ya mutamiivu tulina okweyambayamba kuba nannyini mufu yakwata ewawunya. Teri agenda twagalira Uganda kiraffe. Ffe tulina okubeera ekyokulabirako eri abo abatulwanirako. Kubanga ne be tutunka nabo bayiiya tuyiiya oba tuyiiya bayiiya. Gwe bw'onadda mu lujjalo n'otwanoga tebikwatako byaba Kyagulanyi. N'ogamba tebikwatako ndaba gwe oli privileged olina buli kimu. Olina garanti ki ku ttaka lyo kw'owangaalira kw'olina ebijja by'abajjajjaabo nti olw'enkya teriyagalwe omukulu mu gavumenti najja n'alikuggyako. Olina garanti ki nti abaana bo banaafuna education ennungi nga buli lunaku emiwendo bagiduumuula? Garanti ki gy'olina ku bulamu mu Uganda muno ng'okyali mu gavumenti eno NRM? Teriiwo. Tibakuteereddeewo omukululo na nteekateeka myaka 40 ekulaga nti future egenda kubeera bright. Okujjako okujja n'ebigambo obugambo mbu securing your future. Future ki ng'already bagitidde mu education? Future ki gye batidde wano mu ntandikwa omugigi omuto gwe bali mu kutirimbula? Abakadde be balekawo. Beerabira nti Uganda yaliwo nga tebannajja ate nabo baaliko abato.
ne beerabira n'okwerabira nti Uganda egenda kubeerawo nga bavuddewo. Bye byali ebigambo by'otafiire bye yayogera gye buvuddeko awo. Yagamba nti balina omutawaana gumu bo bennyini abali mu NRM. They have a feeling and mentality they will not go. Who told them? Ani abagamba nti Uganda ekoma ku bo. Mbagamba nnyo nti ffe aboogera tetwogera kuba tuli ba kitalo nnyo. I tell you frankly. Tetwogera kubanga ffe tulina ro ey'ekika ekyawaggulu. Tetwogera kubanga mbu ffe tuli obulungi kuba n'emmere olumu etubula. Tetwogera olw'okuba nti tuli ba kitalo nnyo nti tuli ba muwendo ekyo tebakikulimba. Naye twogera kubanga tetulina option. Bwe tutayogera ani anaayogera. Tunaabunira mpaka ddi. Ayogedde afa n'atayogedde afa. Njawulo tewali. Ffenna enkomerero Magombe. Ffenna twolekera ekalannamu etagenda badda. Rather you leave a foundation for the young generation. Mu kifo ky'okgenda otyo. Tetukolerera kubeera mu byafaayo. Wabula lwakirika tulekewo ebyafaayo. Nti Uganda yakyuka ku mulembe gw'abavubuka bano. Kikakatako. Gwe maama, taata, kojja, muganda wange. Naawe mwannyinange. Okulaba nti tuteekawo embeera ereetera Uganda okukyuka. Mulimu gwo nange. Kyetuva tubagamba nti ebigambo bye twogera tebiba byankomeredde. Tubyogera kubanga kitukakatako. Twekangirawo nga naffe tubyogedde tubanga abatembeddwa emmandwa. Kuba tebiri optional. Like it or not olina okubyogerako. Era mbadde happy nnyo nga namuganda waffe ng'ayogera ku mbeera eno. Omwana w'endiga. Karumala ofuna ebigambo bye ndyoke enkomewo mbongereyo. Wali owuliddeyo wali ofunyeyo olunaku lumu n'owulira nga abapolitician bacomplaininga nti tebafunye sente zaabwe ze bafuna omwezi. Ne buli saa owulira baticha nga bacomplaininga. Buli saa owulira abasawo nti tebannabasasula. Abantu abakola emirimu emitonotono eno ne wansi eyo wansi wa gavumenti ennene abantu tebasasulwa mu budde. Abantu abasasulwa mu budde beebo abantu abali waggulu ddala. Bo tobawulira nga bacomplaininga. Wali obawuliddeko b'empi bameka bawulira nga bacomplaininga. Bameka bawulira emirundi emeka mu mwaka nga bacomplaininga. Ne gayise bayagala kuyiseeko emmotoka bulwakuba eriko red number plate teba following traffic lights bemulina otandikirako. Mutandikire ku mmwe kenyini mu abakola rules zino kozi mwe basiru bubokera ku machanga ovuga one way oba ovugira ku side eri ngate motoka jazino okuva zigende gwate nga gyogenda naye ate gwoina kubeera mu line eno gwozo oli very important. Abo balina otandikira befula nti bali bize. Gwe bw'obanga oli bize nnyo oyagala kwanguwa kutuuka mu office keera ku makya. Keera ku makya. Keera ku makya otuuke mu office mu budde. Naye ssebo oyagala onyigise emmotoka eziva eri nga zidde eno gwe ate oziyingiremu mbuzidde ebbali gwosobole okugenda. Guys, Uganda is a country erina otambulira ku mateeka. Amateeka gali wano gakyusibwa bagezaako okugakyusa gafavoringa system kyeyagala okukola abantu abamu beetakkiriziganya nabo. Ebintu bino bamutandika obitunuulira obutunuulizi nga temufuddeeyo
mwabagenda obonaabona abasinga kumwe muli bavubuka abali wano. You are going to be victims of your own oppression. You are your oppressor if you can't stand up and speak. Ubanga tosobola yimirira oyogera ogambe naye kino ekintu si kituufu. Tera nnyo gamba abantu kyangu nnyo omuntu okucontrollinga, but majority of the times we are controlled because we willingly, how can I say it mu Luganda, kuzingezaako kifuula kya Luganda. Ngezaako kunoonya kigambo kya Luganda just kibuze naye ffe kennyini tukonforming oba tukkiriziganya n'engeri gye batuyisaamu baife okusirika tutunulire ebintu tugambe munnange ate naakola ki. You have to speak up. Nkubamu akafaananyi ng'oli mulunzi. Omulunzi alunda ente oba kale endiga, kaŋŋambe endiga kozi nze neddira ndiga nze Sserunkumba. Omuntu alunda endiga abeera n'akabwa akazikeepinga in line. Ye main person n'abeera n'akabwa akazizza mu line. Now omuntu oyo singa buli ndiga egamba nze kaŋŋende gye njagala okugenda, omanyi panic boss w'endiga gy'abeerako? Omanyi panic gy'abeerako? Gwe just kirowoozeeko. Yombo agamba nze endiga n'eri n'egamba kaŋŋende eno, eri n'egamba kaŋŋende, n'abeera ku panic because he lacks control. Now there is no way abantu abali mu system bwe bagenda okuluzinga control nga mumusirika ne mutunulira buli kimu. Ono alya n'oli alya yemmere egenda. Kanjogere kino, ono ayogere kiri, byonna nga bigattako ku lugendo. Njagala batwala mu katambi kana ka muganda waffe Shama. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba ewe eri awo.